kubagamba why tebante byategedde ne bamulekera entebe ne sigala nga ziri zokka njereere. What does it mean apparently? Widen the point abasigadde bamanyi kiki tukitegeeza as your sharing members. Okay. Neyanziza nnyo mukwano olw'ekibuuzo ekyo gye gimu ku miramwa gye tugenda okuba nga twogera ku lunaku olwaleero nga sinaba kugenda wala. Amawulire genfuna ku desike yange wano ndabanga Issa Ssekitto awambiddwa. Issa Ssekitto wa Kasiita. Ndaba wano mu basuubuzi ndabayo information empeerezebwa okuva mu basuubuzi nti Issa Ssekitto alabika awambiddwa aba SFC. I'm not sure kuba bijja wano ku desike yange tujja binoonyerezaako tulabe ekituufu kyabyo naye alabika awambiddwa. Now Issa Ssekitto oyo yamubuuza nti watandika ddi okuteekawo amateeka aganyigiriza omuntu wa wansi, enkola enyigiriza omuntu wa wansi. Then yes, then Kabanda ye yagenze mu ddwaliro okwekebeza amazzi ge yanywedde yakyekengedde era n'okulama yalaamye bw'atuukayo nga waliwo ekintu omuyambi wa pulezidenti ye yamuwa amazzi. Ebyo nabyo njagala mbiyitemu nneme birekayo. Now kitegeeza musumba kwento etagundi ekyoyo omusuubuzi I can confirm nga tuli wano kuba secretary we enamba yenjirina. Gogenda. Yes. Okay, bw'oba oyina enamba ya secretary wa Issa Ssekitto mubuuzeeko awo nga bwe tugenda maaso abantu tubawe information ng'eri credible kuba sinabagikakasa teyise ku Mpoma satellite naye nga neweeva nsobola okujja kati gwoba osobola okumutubuulizaako mu sources mutubuulizeeko kuba ndaba wano ndaba ng'ekiri confirmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi ekyo kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Seeka Kakayire kusumuleko ebizibu nebadde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. Ndaba wano ndaba ng'ekiri confirmed nti Issa Ssekitto awambiddwa. Now twakiraba kibadde kirudde mu mawulire ekyabasuubuzi ku misolo. Uganda enyigiriziddwa ebbanga ddene nnyo tekisoose kati bajjajjaffe n'abazadde baffe bwe baali batukuza mu Buganda kubanga empisa za Buganda ne region zonna ezeetolodde Buganda ze zimu kati nekikwata Uganda yonna. Tumanyi okugumiikiriza embeera, tumanyi okussaamu abakulu ekitiibwa. Vibe zijja kulinnya buli sawa mubeera mwagala vibe bannange, vibe zijja kujja. Now tumanyi okugumiikiriza embeera. Abasuubuzi nga ne bannayuganda bonna abalala bazze bagumiikiriza Museveni nga banyigirizibwa. Waliwo ekintu lwekituuka ku kye bayita point of no return. Point of no return oba tokya embeera oba tokyaginako control olw'okuba ebeera ekulemeredde wali olumiddwako olubuto oba emmeme n'ekusinduukirira n'ogisiba ng'emmeme eyagala kuzza naye n'ogisiba oyite mu bantu n'ogisiba okola otya naye waliwo lwetuuka ng'eremereddwa nga eyina okuyiwa ekyo kyeyagala okuzza. Kibayita point of no return nti Abaganda bakijjamu n'olugero olugamba nti nno ozegawanye nga bisesemye bw'okwata ku mimwa
biyita mu myaganya gy'engalo. Kati ekyo kye bayita point of no return nti omuntu ng'obadde emmeme gundi n'ogisiba naye etuuka n'eta n'owulira nga kigaanye n'okwata ku mumwa gwe era ne ku mumwa ne biyitamu bwe n'ogenda nga ako ke kabonero ke batera ogundi okukwatirako abaana abawala. Ako ke kabonero ke batera wangi wali mulamu ne sekretary bono omukulu nga bakola twali mukulembeze yawambiddwa sebo confirm di tanaba kuwambibwa tubadde tuli ku program tumanyi kisa kikito muwambi alright bw'aba ali bulungi it's okay. Amawulire bwe gaba nga tegavudde ku Mpoma satellite sigakakasa era kyovulaba nga nkitaddemu nti so neyanziza okubanga ekyo kikiri yalinze okuba nti waali so naye awabeera omukka tewabula muliro ayongere okwebeereramu oba watekwa okubaawo ekintu lwaki n'ekyo nakyo kifulumye bwe kityo so katumusabire Mukama amuyiseewo. Naawe njagala kunnyonnyola kiri ekyabasuubuzi kye baalaga onalebo nkutumidde ssebo so now kakati kye bayita point of no return abasuubuzi kye baaliko nga bannayuganda bonna bwe bali ku point eyo nti naye olw'okuba mu buwangwa bwaffe ne mu mpisa zaffe batusomesa okusooka okugumiikiriza abasuubuzi bagumiikiriza ebbanga ddene. Bino biri mu basomesa, biri mu basawo, biri mu bavubi, biri mu babodaboda, biri mu bataxi. Buli omu akolera mu bugubi, buli omu era ne kikwata Uganda yonna nkibira nti kati munnayuganda akola mmere ya leero kiri mu bali mu diaspora. Obeera mu diaspora ng'omusala gwo guggwawo nga tonnaba gufuna kubanga kojja yakubye, baba wa kojja wasengawo yakubye, Ebeni yakubye, mama Ebeni biki n'omaliriza ng'okolerera ekyo ne tubeera mu eyo embeera nga ffenna gye tuli tukolera mmere ya leero. So kati abantu bwe bafunye chance okweyabya nga balowooza ekisooka babadde bamaze okukitegeera nti Museveni si ye solution y'ebizibu abamu ku bo kubanga ebbanga lye bakukuse ne Museveni mu kuteesa mu kumubuulira mu kukola biki ne watabaawo kikyuka kiri ekyabadde munda babadde tebakinaako control. Buli eyabadde afunye omukisa okwogera yabadde alina ekiruyi ky'abali bonna abatudde mu tenti n'abataasobodde kujja. Kaakati yabadde alina ekiri mu mutima kyasirikidde ebbanga kubanga bazze balinnyisa emisolo. Amakulu g'obusuubuzi mu nsi yonna oba amakulu g'emirimu gyonna mu nsi yonna ye mwana w'omuntu gw'omulimu gw'oba okoze ogufunemu ssente ofune amagoba obeereko bye weekulaakulanya ggwe ng'omuntu kubanga Museveni abantu abo teyabawa kapito, tebabawanga ku myoga, tebabawanga ku ntandikwa. Muntu yeyeeyiiya n'atandika okusubula mu kibuga n'asubula e Nairobi n'agenda kati asubula bweru wa ggwanga kati n'amanyira ddala ebintu by'asuubudde byaleese n'abituusa mu Kampala konteyina n'ogijjako miliyoni 100. Omusajja n'agattako ezaasuubudde ne transport n'atuuka mu Kampala n'atunda n'omwongerako simanyi 18% increase wonna naba nga konteyina agitaddemu nga n'emisolo ogitaddeko n'aba nga agitunze yonna nga agimazeewo n'agijjamu obukadde 108. Kaakati n'alabira ddala ng'ebbanga lyabonyeebonye lyonna konteyina agitundidde emyezi 2 oba 3, mu myezi 3 ng'afunyeko obukadde 4 oba 5 ng'essente zonna zaagendera mu magoba asigala munyiivu. Akimanyi
yes akimanyi nti gavumenti yamubba omusolo ogw'obukadde 10 plus influence n'amanya gavumenti senge ebadde ennumirirwa teyandinzibidde mu musolo omusolo gwafuuka bubbi nti wano osobola okufuna emmotoka ku ssente entono ife abali ebweru nsobolera ddala wano okugamba nti kankole emyezi gyange 5 oba 4 ngula akamotoka nkaweereze maama Ebeni ajoogeko naye omutawaana guli ku musolo nti akamotoka bwe nakaweereza maama Ebeni omusolo gukakubisa emirundi 8 musolo ki ogwina value ennene okusinga value y'ekintu ky'oguze nti wano nsobola okufuna emmotoka ennungi ku ssente entono ku bukadde 10 na bumeka nsobola okufuna wano emmotoka ennungi naye bw'ogituusa e Kampala bajja kukuggyako omusolo gwa bukadde 6 kati obwo bubeera bubbi kati abasuubuzi bazze nga balina ekibaluma ku mutima 1 abasuubuzi abo nnyongero bajjukiza ekintu kye twayogera ku kabano era omusajja omusuubuzi omu yabuuzizza Museveni naye ani afuga eggwanga lino abaana balina obusungu obusungu bungi kubanga omuntu akimanyi nti luli abadde aleeta konteyina n'agifunako obukadde 20 konteyina n'agifunako obukadde 2 ng'agitundidde omwezi gumu oyo omuntu aba akola aba ajja kugaggawala ensi eba ejja kkula kati omuntu eyafunanga ku konteyina n'afunako obukadde 20 bukadde 30 bukadde 40 zonna zagenda mu musolo naye ate aleese influence simanyi influence eyo yo etunula mu seefu buli 10 kyofuna kiriwe yaddi bakiraba ne bakulaba enfuna yo mu buli kintu bizinensi ki etayina kyama kiringa bw'onoogamba nti Museveni akoze bw'ati kiringa bw'onoogamba yes awaka okubeera ne kamera awaka kirungi era kirungi nnyo okuba ne kamera ewaka ewuwo naye oteeka otya kamera mu tooyi ekyo kiba kikambwe nnyo kiba kikambwe mu bifo byonna teeka kamera mu kiyungu teeka kamera wa naye oteeka otya kamera mu tooyi oba mu kiyigo tooyi kiba kyama ekiyigo kiba kyama ekinaabiro kiba kyama omuntu omuteekako otya kamera n'ogiteeka ne mu kinaabiro kati abasuubuzi tebasigazza kyama mu bizinensi zaabwe omusajja kyeyavudde abuuza Museveni ng'omusajja bakedde ku makya nga bakimanyi nti bazze kusisinkana pulezidenti w'eggwanga era bamumanyi ne bamulaba nti yoyo atudde mu ntebe omusajja n'abuuza naye ani afuga eggwanga lino naye nga tabitegeera ekyo kijja olw'ensonga bweti kijja ensonga bweti Museveni bulijjo tubigamba abantu Museveni alina akabondo ke bayita akabano kabonyaabonya abannayuganda ate abo bano bo tebalina influence bo tebagirina tebakulimba tebalina gundi eyo babiteeka ku bannayuganda bwe batyo bwe basuula bannayuganda nababuuza abasuubuzi b'omu kikuubo nga mbasomesa ku kabano akamazeewo ekikuubo ne mbagamba bw'ogenda mu basomesa osanga abasomesa bataata baffe mu myaka gy'enkaaga egy'ensanvu egy'ekinaana osanga abasomesa abaliwo nga baali basomesa mu nkaaga mu nsanvu mu kinaana nze waliwo omukyala gwe mmanyi bamuyita Madamu Nantume maama wa Faaza Kibuuka ono eyali egindi Esangaalo ne Namugongo Faaza Kibuuka ndowooza buli omu amumanyi maama we bamuyita Madamu Nantume Madamu Nantume yasomesa taata wange Madamu Nantume nansomesa n'olwaliro Madamu Nantume waali
kati waliwo business waliwo abantu nga babadde mu kintu ekyebbanga lyonna nabuuza abantu b'omu kikuubo waliwo omuntu ali mu kikuubo nga yalimu mu myaka gy'ekinaana ng'akyalimu mwagenda okuddamu mwamala kubuuza bali abaali mu kiki ekyabatwala waliwo ali mu kikuubo nga yaliwo mu 9 waliwo omuntu ali mu kikuubo nga yalimu mu myaka gy'ekyenda bonna ogenda basanga ekinene ennyo nga ba myaka 10 emabega abaaliwo abaatandika ekikuubo bali luddawa mwamanya kiki ekyabalya kiki ekyabatwala now akabano kamakinga sure akabano ke baateeka mu akabano buli we kali kanyigiriza abannansi abali mu sekita eyo akabano akatwala ennyanja ke kavuba bannansi tebavuba era mu linnya ly'okureguletinga ennyanja bannansi baabasuula naye akabano akali ku nnyanja balina obutimba obukwata buli kennyanja konna akato naye gwe munnayuganda tokkirizibwa kati gwe munnayuganda ali mu kikuubo kye bakukola kye baakola oli ali mu nnyanja ekyo kye bakola ow'omu kikuubo kye bakoze sekita zonna njagala mbuuze abantu abagagga abaali mu takisi abalina bizinensi za takisi be bazirimu kubanga eyo kye bayita private sekita abantu abakola ng'ebintu byabwe ne bibeera nga byabwe bya buntu edda omuntu bwe yabeera nga wa takisi oba waloole nga n'omwana we olukulamu amutandikisa ogwo omulimu n'omwana oyo abeera waloole oba abeera wa takisi n'agusikiza omwana n'omwana n'agusikiza omwana kati ba Museveni buli kimu bakiteekamu akabano ke kaleguletinga ne mukola ebintu ne mulowooza ne mugenda ne muteesa ne Museveni ne mulowooza nti kye mumuwadde kinaakola mugenda okutuuka nga takikozeeko naaka omusajja we yabuuliza ekibuuzo naye ani afuga eggwanga lino Uganda efugibwa akabano akayagala okutwala buli kintu kyonna mu ggwanga Uganda era kababeera kumpi akabano akali mu busuubuzi kali kumpi nammwe abannayuganda abasuubuzi era tosobola kategeera babeeraawo bwe muba mwemulugunya beemulugunyiza wamu nammwe ne bamala ne bazzaayo eri amawulire ekintu kimu kyokka nti ku luno bannayuganda balina ekifaananyi kye balaze Museveni nti bwe baatuuse okwerwanako Museveni babadde bamanyi nti baatumalawo kubanga ennyanja baasirisa abavubi bonna ne babakutwala ne babamalawo bw'ogenda mu busalamala embaawo zonna baazitwala be bannannyinizo buli kintu be baakitwala bizinensi ssente be baazitwala be bamanerenda be bali mu mabanka be bakola buli kimu naye bwe kyatuuse ku basuubuzi Museveni kyamuweddeko ng'alaba eddoboozi ly'akabano nga taliraba mu kabano pabulikale lyagaanyo vaayo bannayuganda ne bawamba akabano ne bakasinza amaanyi era Museveni bwe yasuubidde kye yabadde asuubira nga si kyekyo we yayogeredde ekigambo kye ntera okubuulira abantu ku mu security alert Museveni bw'abanga abanenya nga waliwo ekintu ekikoleddwa nga bafunye defeat bwe babeera mu mitingi zabwe mu State House abagamba bati obanga twabasomoddeko amawulire ameekusifu Museveni abagamba bwati nkola ebintu bino ku lwammwe nga njagala mbalekere eggwanga lino nga temulina muziziko naye nze ndi wa myaka 9 mwegi mu State House ayogera 9 mwegi n'agamba naye nze bwe nnaavaawo mujja kumanya kye mbadde mbakolera kubanga bwe mutaweerwa ensi ebalemye eggulo bwe yatuuse n'alaba ekyabadde Kololo Museveni yakyogedde publicly yagambye nze neekaddiidde ngenda kufa nyina emyaka 8 siriiwo mbadde njagala mbalekere ensi eno nga ye better place to live in naye bwe muba muganye mmwe munaamanya yabadde agamba bali be yawa omulimu gw'okukutula abasuubuzi nti temuyina kye mukoze mwongeremu amaanyi nga nkyaliwo eyo
eyo statement ajogera nnyo buli lwe tuleeta security alert ne bakutula enkizi kubanga Museveni akolera Museveni atufugidde mu butamanya ebbanga lyonna. Museveni atufugidde mu kumusayi gwaffe bw'alaba nga tulinga ababuuka ng'atuleetamu ekintu ng'atukuba bomu nga ffenna tukakkana nga tuddukira ewuwe nga tugamba era Museveni yasobola security yasobola okuumibwa wano ng'ate yatukubye bomu ffenna ne tuddukira ewuwe awo n'atufuga ekisanja kiramba kya myaka egi naye nga yeyo yakuba bomu ate tetumaliriza nga kubanga buli lwe tubadde twagala okubuuka mu kibulangiti nga Museveni atukolayo ekintu ekitukkakkanya era nkiddamu wano ku flashlight bino byange si bya flashlight byange asimwewire nkugambye John nakyogeddeko ku ASPN ku 2 nkiddamu leero olwokusatu oluguudo lw'ekaluma bwe lwamaze okulaga nti nno olutindo lunafuye ne bagamba bagenda sooka dduddaabiriza ne bateese emmotoka ziyite mu Game Park simanyi pakwaki bikoze bitya simanyi zigwewa waliyo oluguudo olupya era naalwo lwa kusasulira mbu oluguudo olwo oluyita mu Game Park bateese okukolayo obulumbaganyo obw'ekiyeekera baagala okwokya emmotoka 100 nga baagala emirambo egiwera emirambo 500 over 500 mirambo Museveni asobola okufunirako ssente z'abazungu mu linnya ly'okumudduukirira olw'obulumbaganyi. Kati bwe tuleeta amawulire ng'ago nga tugasomodde nga Museveni abagamba mmwe musomola ebintu bino ne mubiwa ababulooga naye agamba tebalina bwe bayinza kifuna muffe wano okujjako nga muffe mulimu atuliddemu olukwe naye nze nnyina emyaka 92 olumu yabagamba nnyinza n'okwekuba essasi kati n'enfa sina kyenfiirwa yagamba omulembe ogwange nagufuga nengukwata n'olwaleero nkyagulina ng'agamba abo bamuwozi mulemwa mutya okufuga omulembe gwammwe nga buli kimu kye mwetaaga nakibawa. Eno meeting yali erimu Muhoozi David Muhoozi Kaine Mizimu bonna abavubukavubukawo n'abagamba omulembe ogwange nagukwata nengufuga n'olwaleero gukyandi mu ngalo omulembe ogwammwe gwe gutolose mulina musomye mulina sente muli exposed musobola otambula lwaki temutambula ne mugenda ne musinkana abaana abo ne mutula nabo ku mmeeza emu kwolwo baali boogera ku Ticha Lumbuye nze Pato ne babulooga bonna naddala bali mu diaspora. Museveni n'abagamba balekaana kuba balina kye baagala mugende mu kibawe n'abagamba kino ekyokubakwata okutta okusiba olumu teba solution n'abasomesa n'abagamba nze omulembe ogwange nnyina be nayogera nabo ne mbogerezeganya ne mbaleeta nnyina be natemako mpolampola kituufu nnyina be najjawo nga bo basaana kujjawo naye method terina kubeera emu abaana abo mwogere nabo n'abagamba nze ngenda kwefiira nze nkuze ngenda kwefiira ssaawa yonna njagenda naye ensi eno ejja bbalemu bbeeramu nga siriiwo bwe tubyogera nga tubijjeeri ne tubireeta abantu balowooza tuba tulimba eggulo kyamususseeko Museveni kyamususseeko n'akyogera pabulikale so Musombe kyasinza okuneeyisa mu byonna yabadde n'akatabo bwe kati bulijjo bulwamala okwogera ebintu agenda nabyo bajjawo bijje naye ku luno yagenze nabyo nga emitaafu gyonna gimukutte bwe yagambidde kati kumayanga zinakkiriza nti Uganda emulemi nga bamaze okumubuuza muzeeyi tubuulira ni afuga eggwanga lino naye bagamba my people I have only 10 years ngenda kwefiira Katonda agenda kumpita mbwagenda mu ggulu naye nze nsaba Katonda atuyamba aleme kumutwala alabe ku Uganda empya tujja kumuwa ekyokulya tujja kumuwa ekyokunywa naye nga ali omukeeki tafa Katonda atuyambe kumutwala. Now kati Museveni njagala kwogera n'abasuubuzi
ekirungi mwakitegedde Museveni tasobola kubeera solution y'ebizibu ebiri mu ggwanga Uganda kubanga ye soosi y'ebizibu. Wano temusobola kulaajanira Museveni bajjirawo musolo, tewali ayinza kuleeta musolo Museveni gwatamanyi. Era mbadde nga nkibagamba okuva lwe batandika twagala kulaba Museveni ne bagendayo ne bwe baavaayo nabagamba tegugenda kuvaawo kye bakkaanyiza kye baasibiddeko tegugenda kuvaawo. Bwe bazze Kololo yabagambye kambasomesa okukozesa akantu ako naye omusolo tegugenda kuvaawo. Now Museveni tebamwegayirira bwegayirizi. Museveni balwanyisa mulwanyise ne bamusuuza ebintu. Museveni waliwo ebintu bingi bye tumusuuzizza n'abivaako. Lwakuba bw'abivaako takibalaga nti ekyakivuddeko tayagala kuba wa achievement eyo kugitegeera. Museveni tulina kulwana naye kumuggyako. Tumuggyako obuyinza bwe kiba kisoboka naye yennyini tumugyewo. Ekyo kyokka kye kisobola okusevinga eggwanga Uganda kuba buli kizibu ky'eggwanga Uganda kitandika na Museveni ate kikoma ne Museveni. Tewali solution yonna gye tusobola kukola mu ggwanga Uganda nga Museveni waali. Kubanga Museveni yatwala obudde obustandinga Uganda emyaka 45 emabega. Kati buli kintu kyakola kyonna akikola nga yakikola dda. Museveni yaddayo n'akebera buli kintu okukijja ku mirandira gyakyo. Oba bya buwangwa, oba bya nzikiriza, oba bya nfuna, oba bya bulamu, oba bya njigiriza, Museveni kye yasooka okukola yafuna time okudiginga diipa ku buli kintu. Museveni n'akiddayo wansi ku mirandira n'atandika okukikyusa n'atandika okukifuula nga ye bw'ayagala kibeere. Era oluvannyuma lw'okugjawo Museveni omuntu tulina n'okulwana ne Museveni enkola kubanga yagitwala n'agisimba nga bw'olaba abo bakola simanyi genetically modified crops bakwata ekitundu ekyakatunda akaganda ne bateekako akatunda akalibiya ne basibako soloteepu ne byegatta nga ne bw'oggyako soloteepu bimaze okukwata jinizi zonna nga zeekutte ebirungo byonna nga bimaze okwekwata. Kati ne bitandika okukufulumiza ekibala ekirala ekitundu kalibiya ekitundu katunda kaganda. Kati Museveni yafuna time eddayo mu Uganda mu buli sekita. Sooka olabe ku bannaddiini. Njagala nsooke nkutwale ku bannaddiini. Museveni yakyusa bannaddiini n'ateekako bannaddiini ababe n'abalekera Bayibuli naye n'abawa enjigiriza eyiye. N'akola bannaddiini ababe n'akola n'ebintu ebibye ebivuddemu abantu okugamba abalokole ba Museveni. Naye ng'enzikiriza zonna za Katonda oba tezikanyiza ku ki entiko yabyo Katonda. Okitegedde? Naye Museveni yayingira ne mu nzikiriza nti n'aleeta abantu nga Bayibuli bagisomesa bulala ne bye bakola birala bintu bya kinyumo. Gy'omwana yafulumiza oluyimba n'agamba Vayibu nzisange wangende mu kkanisa oba mu ndongo. Ekkanisa yatujja mu ndongo etuleeta etuwa ekyenjawulo ekyaddala. Museveni n'agikyusa kati ayagala Vayibu ogenda mu kkanisa. Ne wabanga tewali njawulo wakati w'endongo n'ekkanisa. Tewali njawulo wakati w'ebbaala n'ekkanisa. Mu bbaala eriyo ekimansulo oyina kubanga okunamye ng'ebisambi biri bweru n'otunda ng'oyolesaako. Bw'otuuka mu kyaki abaana bayimirira ku kituuti nga balinga abali mu kimansulo. Oyo ye Museveni waffe awo watadde eggwanga Uganda nti olwaleero n'abasuubuzi bakaaba, abalimi bakaaba, buli sekita yonna balaajana.
naye nga balajja n'omuntu omu omwami Museveni yeefudde ki mu ggwanga Uganda yabala pulaani ye nga yakulembera emyaka 50 be yalinga alwana nabo yabasuubiza nti ngenda kukulemberayo emyaka 10 bwenjita ne gundi akwateyo 10 bw'ata gundi akwate 10 nga bebalidde emyaka 5 abantu 5 naye emyaka 5 gyonna agikalakase bw'omu lwaki nti be yali alabamu obusobozi bonna yabajjawo olwaleero atuuse ekiseera ng'akaddiye anoonya muntu kyasobola okukwata eggwanga lino talabawo kubanga b'obusobozi gavumenti yabajjawo kati anoonya okulekawo omuntu asobola okukuuma emaali ye n'ebyobugagga by'abaana be talina gw'alaba kyova olaba nti ateekateeka omwana naye ate gw'ateekateeka amuteeserese mu kaseera akasinga okubeera akazibu nga takyakwata yeebeerera mu mwenge gwe olwaleero gwe basuubira okuteekawo abeere nga pulezidenti w'eggwanga Uganda abantu bonna baamuboola era tebamukkiririzaamu mwami Museveni asobeddwa nti abantu badalowooza nti yabakwata mu ttaano ze batandise okumwefuulira nga tebakyalimu wadde akamutya awo muganda wagambira nti sekita ekitava ku ssengejjero kifuuka wankindo singa omukulu ono eggwanga yali temabegako yandiwummudde n'ekitiibwa kye naye bwe yasalawo n'alaba nti yekka yasobola n'alemerako olwaleero n'atasaanidde amujolonga kubanga kati bamulaba nga kkanga baana kyovula nti abasuubuzi baamwambalidde lwe babadde kololo naye nga tebamanyi nti gwe bambalira yakulembera eggwanga lino baamwambalidde nga balabanga abalina muntu munnaawe gwe basaanye okwogera naye emboozi ez'obusuubuzi kati bagenda okutuuka mu palamenti nga ba NRM ate aba NUP now eyo problem eri wangi omusajja watutuusizza awo wetuli awo watutuusizza byonna bikoze era yali amanyi nti mu kiseera bwekiti aliba yatumalawo era yakyogera nga tumaze akalulu ka 2016 n'agamba bw'ati we natuukira 2021 nga sina opposition mu ggwanga Uganda era mwe bannayuganda mwebaze Katonda olwa His Excellency Kyagulanyi ate mumwagale nnyo ebimu ngenda bigendamu wali nga ngenze mu Buganda